bakutte ebuloba wenyini mu town ekibanda ky'embaawo kikutte omuliro wamu ne batunda zi furniture nabo bakutte omuliro ate omuliro mungi tewali fire brigade abantu nabo bibasobedde tebalina kyakola basazeyo beerolereko bwerolezi. Ebyentambula byekuttemu byonna, emmotoka tezikyatambula nnyo olw'obu omuliro gubumbujja mungi, emmaali z'abantu zifudde. So mukama yekka, muliro mungi ne waya z'amasannyalaze zigendeddemu. Tewali buyambi bwonna, amasannyalaze emiti gitandise okukwata amasannyalaze. Abantu badduka bajjamu byabwe. Nange ebintu by'abantu biyidde, ebintu by'abantu biggwawo. Baba ki ekibaddewo? Oze okujja ku masanyalaze? Olowooza owenga wakwasizza mwezi balaba. Baloozi. Ole tukaba wa wembaawo muli gukutte wano e Buloba. Gukutte e Buloba wano ku mbaawo ziweddewo wa furniture. Muliro mungi. The fire is too much. I'm full already. There's no way you can stop. Why is it the room? Even if I was here with my wife, we banned all. Things start like at 7:30 something. We are here working, power went, power go, come back like 2 minutes and go back. And after 2 minutes, go back around the 8 is not coming. We are like, okay, can we close? We go home. Then I close. I close. I close. Me, I'm a security for this place. I close the door. Also, I'm security, Bob security. Also, I work with the machines here. Then I sleep here with my family. So after I closed the door, I passed home. I found my wife here. My wife told me, the baby is sick, can we take baby to hospital? I said, okay, let me close. There was no power. I went to hospital, coming back. Power come back when I'm in hospital. So my boss called me that workshop is burning. What is wrong? I said, I don't know. I'm at the hospital. That you hurry. So I came speed.
that take board I came speed upon the workshop is already down. So when I start to follow up that the power come back with energy, that people from meter box, power spark from there. So jump, we have a workshop, the house is like flat. Workshop is down, then showroom up. Power jump direct to showroom, catch up sofa set, everything. Then fall down, workshop band. So now what could be the cause of this fire? Maybe it's overloading. I think they load too much because that is 2 times. Another one is at daytime. Within like 3 weeks, it come back and burn everything. So you are talking about the UDCL people. Yeah, UDCL people. They come. They were working there. Before they work there, that box is packed. Power immediately. I check hours was on. Then I went. I checked for that woman, our neighbor. I went to her. I said, your meter box is packed. Then she comes. She saw there. Smell was too much. Then she called me the UDCL people to come and check up. Then UDCL, they come. They bring new system meters. They fix it there. After they fix, they went back to put off on the mini switch, fire jam. So we are around here at the daytime around the 3. We run with the fire extinguishers. We are 4 people. I carry 1. UDCL people, they are 2. There's a boy carry 1. We try to spray the power, stop there. Then we work like within 3 weeks. Even that same box spark again. So that is the cause for this work. So problem come. My name is Asuma Gilbert. Yeah, Asuma Gilbert. Ebintu byetufiiriddwa byo bingi emirimu gy'abakasitoma mulimu bwangu tugenda kutuzaawo mukama waffe akolanga bwe kisoboka. Omuliro guno oguzibwa gwavudde ku ki? Tetumanyi kubanga ffe twabadde tukola paka ku ssaawa emu amasannyalaze ne gagenze ne tulinda paka ssaawa 2 tegannadda ne tudda ewaka. Bona asikaali yabeerawo naye yabadde atutte mwana muddwaliro mukyala we. Kati ku ssaawa 3 gakomeddewo nze ne bankubira essimu mukyala wakusooka oweddewo nagenza okutuuka nga kikutte naye nga gaakudde ku mita eyo esooka eyo ate eyo mita si yaffe yoono omukyala neiba waffe naye nga gaakakikola emirundi 2 bwasooka baazikiza mu mwangu kakivu tekyasoose. Bw'otunamuku wano oba baliyamu estimate ziraba ssente nga mmeka ezoyesa olw'ebyuma bino kyemanyi gwemanyi naye ebintu mukama wange yayinza okubawa biteero zaakyo miliyoni 2 naye ziri mu grade mulimu eza 2 mulimu 35. ate embaawo ezaawo ezo embaawo za kasitoma yabadde omuzona nga bwe muziraba yatuwa mukolera nzigi naye zasaanyewo zonna naye tannalabika nabo tetunaba nakumukubira kuba amasimu twadde tetulina akumulira so tugenda mukubira tuwuliziganye. mulimu abakozi waliwo omulanga gonna gumuyinza okukuba kristo eri abagira oba gavumenti gavumenti bweba esobola etuyambe twasizeeko kubeera twasigadde nga bwe tuli. Erinnya amanya abantu takisitoli kyali n'olwo kwe kusitula omwana ne bagenda era nagenza omukubira nange nabadde yo nga mmanyi kuno omuliro bayidde naye bwe yakutte essimu nanga tuli mu ddwaliro n'ebitanda tubadde ne sofa wardrobes kitchen cabinets byonna bibaddeyo waggulu nga byaggwa kyetutunda nebyabakasitoma ebiwedde naye byonna kati byasaanyeewo. mwasobodde okubaako ne byemutaasa? Tewali. Omuliro ogwabadde wano olowooza olaba eyo yonna ennimi za muliro ezo.
wabadde nga tewali ayinza kuteebereza kubanga mubadde machines za buli ngeri zinga machines nga 9 oba 10 ezikola design ezitereza embaawo ezisala kwegamba eziranda zibadde mu machines nga bwe mulaba gundi zaazo stands zaazo zibadde nyingi ddala zibadde nyingi so sisobola nakuteebereza kubanga simanyi bbeeyi yabyo nze ng'omuntu erinyaze Kyuma Henry. Ani? Kyuma Henry. Engeri gundi enjegawo engeri gye yavudde kuki ku masanyalaze kyandibadde kirungi ekitongole kijje kyekompensating kubanga all along okuvanga ba fixinga mitten ey'okubiri eno sparking emirundi egimeka ebiri nga bazikiza n'extinguishers therefore kyandibadde kirungi ekitongole kiyingire mu mbeera efunako wetyo kubanga bye bavunaanyizibwa zewendawooza embeera eno baali bagiripotinga koko nebwe okusinzira bwolaba abasuubuzi bafiirwa ki ku masanyalaze agatabadde gadde gajja nga bwe gagenda kibadde kibeerawoko naye nga tunafuna ngeri nti kwaka wabalobe mita box ya umeme eyo UDCL yakwata omuliro kutenafu twali bwetuli abaana bagizikiza ne fire extinguisher nakomaawo naye kino kyazze amasanyalaze gadde gagenze gaso genda ne gadda obwe baleeba abakozi bali mu kukola bazze ne gagendera ddala baggalawo gakomawo abavuddewo banyuse naye nga asikaali waali negagenda gaddigira mu mita box negwabwatukira okuva mu mita box negwambuka ku wayazi nekwatebwa neiba nekujja lumba ewange bubi nnyo kwanate ne fanica mashinare embaawo enkalu so kubanga gwayokeza buli kintu so amasanyalaze agatali stable agatabalansinga agalesa obuzibu mufidde kyenkana gy'okusinza ebyuma bino ebyuma embaawo fanica showroom badde ejjudde ate nga nnene badde nnene ddala naye nga ejjudde fanica yenna tewali nakimu kisigaddewo makalwa miliyoni 3 ebyo ne workshop zonna mulanga kigonza okuba kuba mu nsonga ng'eno gavumenti evunaanyizibwa n'abazira kisaba mukitongo kitaka kukola obuvunaanyizibwa bwakyo naye aba UDCL gamasanyalaze g'ebuloba gakyabalemi tegali tegabalansinga gavaako wegaddawo bwegakendeera ffe ziba zivaako ezaffe otazikuba n'okuba essimu ne bakutereerezaamu tebatera kumala budde bungi okubula kyekiriwo naye kirakukola mu butuufu bwakyo ensonga eno mbadde mugigamba nti omuliro gwagezaako okugira mita boxes nekyali misana nga abakozi bwe bali ate nga tulina preventive measures ezisookerwako mangu fire extinguishers nga wezine bakuteekako fire extinguishers zonna 6 ne zigwerako ne kuzikira nabo bennyini baali bwe bali nga bakola so ne kusparkinga mita boxes ne nesiriira ne baddemu ne replacing ebintu bennyini baani abaaliwo nga bakola abakozi ba workshop wano wansi n'abayitudde bali bakola bali bagezaako otereeza mita box yali bikyankalanye so bazzaako gasparkize gaaka wonna ne kyali manageable kuba abantu bonna baali bwe bali ne bakola ekisoboka festimution ezikola omulimu mwali mwagezaako okutuukirira abakola b'ekitongole kino ku mbeera eyali twakiripootingako abantu ate olabe abamu department benyini bwe bali so tetwagenda maaso nakuripootinga naye wabula ffe twayinga kwenyweza ntunyweza fire extinguishers zaffe tuzikola ki tusavisinga kuba ziba ziweddemu so twakoma erinnya Subuga Grace fire extinguisher gali katandika nekali mungajate kiro nganyise era ogenda otuuka naye okimanyi
lufu amanya lwedda mpulira yogira ddala naye ng'oyo omusajja ono ayiseewo wano kata